Bino bitukidde bulungi ku munnakibiina ki National Unity Platform Mathias Mulumba Walukagga yali yeegwanyiza eky'obubaka obwa Busiro East kyokka akakiiko k'ebyokulonda ne kamwanduukulula mu lwokaano oluvannyuma lw'okukizuula nti empapula ze ez'obuyigirize ziwewuka. Wabula bukya Walukagga aggyibwa mu lwokaano wabaddewo ebibuuzo bingi ku kiki ekibiina ki NUP kye kizzaako. Obwegasi bwabwe nze ndaba nga bugenda bayamba naffe bugenda tuyamba kubanga kino kye tubadde tulinda. Kyaddaaki Mathias Walukagga yaggyibwa mu lwokaano olwaleero alangiridde nti agenda kuwagira munnakibiina munne abadde yeesimbawo ku bwannamunigina oluvannyuma lw'obutafuna kaadi Emmanuel Magola Matovu. Walukagga nze naweebwa kaadi ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busiro East Constituency. Naye wali mulimu kye tuyita opinion sampling. Opinion sampling kitegeeza nti ogenda ku kitundu okumanya ebifaako nga yagala okumanya information. Ogenda mu boda boda abakyala b'obutale n'ogenda mu batamiivu babeera ne information ekwata ku ki. Namwe bwe muba mutambula eyo nga muwulira amanya opinion sampling looza waliwo erinnya limuwulira erijja nti waakiri Magoola. Bino Walukagga abirangiridde mu lukiiko olw'awamu oluvannyuma olw'okutuuka ku nzikiriziganya. Wano Walukagga akutte Magoola omukono n'aguwanika era n'asaba bannabusiro okumulonda nga bwe bandironze munnakibiina ki National Unity Platform omulala. Njagala okubagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno, ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magola. Walukagga akinogaanyizza nti Magola amwaziseemu bwazisi era mu mwaka gwa 2031 akomawo okuvuganya. Tujja kugenda ffenna nga bamubirabye mu pate yaffe okudaaba okusaba kaadi kwanyenjawo kubanga nejja kubeekoza eki pate bwe neddamu nempa kaadi nja kujja bwe neeba tempadde kaadi negiwa Magola sijja kujja. Magola Emmanuel Matovu awandiddwako eddusu abadde n'ebigambo bitono ddala kyokka atutegeezezza nti waakutwala ebirowoozo bya Walukagga mu maaso. Walukagga abagambye Magola ye striker gwakoze eki gwaleese era Magola yagenda okuteebera National Unity Platform goolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abaki akabano ka Magola. Bannabusiro bawadde endowooza yaabwe ku kya Walukagga okuwagira Magola. Era naffe tusanyusa aba NUP tigwe tugenda okulona 15 Magola kye tubadde tulinda kiwedde. Era mukulu wa Walukagga nga bwafunye substitute nagenda tuyamba nnyo okukyusa ekitundu kyaffe. Naye kati ke kaseera Mathias Walukagga kayatudde tudde mu ssanyu lye twali twagala okubeeramu eri Walukagga. Mukulu Magola tumuwagidde ebisanja bingi naye ku luno Mukama amuwanzeeko eddusu. Richard Mwanje, BBS Telefina, Gambuze.